obuulize mu kibiina butegeeza nti okola ebyo ekibiina bye kikola ki bye kyagala. 1 tovuddeeyo kuyombagana n'abakulembeze mu kibiina. 2 bwe bakuyita mu kibiina obeerawo mu eyo meeting gy'olina okubeeramu. Ekyokusatu osubscribinga ku kibiina kati nga ffe ababaka buli mwaka buli mwezi tuwaayo ssente mu kibiina kyaffe. Ekyokulala buli wobeera ku TV nga zino protectinga image y'ekibiina. Era ekyo abasinga obungi ababaka bonna bakikoze. So ekyobuulize tekitegeeza muntu abeerawo buli kaseera nga yekuba serefi n'abakulembeze. Ekyobuulize kitegeeza ku adowalinga ne values z'ekibiina. Mu public oli enguzi. Mu public olwanira ssemateeka n'enfuga ey'emirembe mu ggwanga. Olwanira abantu kubibaluma mu bitundu ng'ekibiina bwe kigamba. Bw'oba oteesa mu parliament oteesa okusinziira ku values ezo ekibiina kyezaagala n'embeera nga bye bayita obuulize. Ffe twajja mu 2021 nga tusuubira ne president tujja kuba naye. Nga tumanyi nti president agenda okulembera agenda kubanga wa kibiina kyange. Era ye manifesto gye nakola mba nkoze manifesto nga manyi president wange yagenda obeera mu ntebe. Kati bwe kiba nga kyalemwa ekya president ate gwe n'oyitamu ng'omubaka wa parliament kitegeeza otandika okukola ng'okola ebyo ebisoboka okusinza ku gavumenti eyo ekola ki. Ebimu n'olwanirira birwanirire ku kifuba ddembe. Ebimu ne birema kubanga oli ku opposition nga bagaana ku kifuba bannaffe abalina essente ezirina okukolera abantu ebintu. So omuntu ayinza okulemwa olw'embeera eyo kubanga gavumenti eri mu buyinza si yeeye ate bwe yali yeesimbawo yali asuubira nti neeye ejja kubanga ekoze eki ewangudde. So engeri yokka gy'osobola okupima obukozi bw'omuntu kyekyokubanga era ogambye balonzi n'obagamba bannaaye abalowooza nti ono akoze mudde wali abalowooza nti ono takoze mukole eki. Yengeri yokka abalowooza nti akoze bwe basinga obungi ng'ogamba omusajja akoledde abantu kubanga tukolera abantu bingi. Waliwo bempeerera school fees, waliwo benzijanjaba, waliwo benkoledde mu byemizannyo, waliwo bensobodde okukolera mu by'enguudo, waliwo byenkoledde mu by'obulamu, waliwo benkoledde nga mu by'obuntu, waliwo benziikiddeko, waliwo benteesereza mu parliament, waliwo benwaniridde. Nsibiddwa emyaka 10 emyaka 2 waliwo abakaabya amaziga ku lwange ne bamanya nti omusajja asacrificinze. Goyinza obutakirabawo naye nga lwa atakiraba nnyo naga sacrifice eno nnene omusajja gy'akoze mu byafaayo by'ekiconstituency yaffe. So ndowooza nti ebyo byonna byonna olina obiconsideringa naye singa obukulu bateeke mu bisaawe akijjuza yaba asinga amaanyi mu kitundu ekyo. Nze sinalowooza nti waliwo enkola egenda okugobererwa ng'oggyeko eyo yokka eri mu ssemateeka. Naddala ffe bamemba gwe twateesaako ne tusobola okumuyisa mu National Council nange kwentuula ng'omubaka wa parliament. Nze ndowooza nti era wajja kubaawo akamyufu komiti ez'omu bitundu byaffe ne tusobola okusunsulamu okulaba nti basobola okukola ki okulonda oyo candidate gwe balowooza nti asobola okubakiikirira obulungi naddala mu bitundu byabwe kubanga ye ssemateeka waffe kyagamba ng'ekibiina tulina ssemateeka. So nze kubanga ndowooza nti nno abo abalowooza ebirala kati nga bamawulire n'abantu bo balowooza nti enkola eyali olulu yeyinza okukola ki okukola naye kati ku mulundi guno tulina ssemateeka ow'ekibiina gwe twatulamu ekavula effe kennyini ne tumukola ki ne tumuyisa. Bw'obanga obadde oyagala okukola enkola nti ey'okusampulinga ground okutegeera ani asinga amaanyi oba ani, nze ndowooza nti kyewalikoze tukola kintu kimu ate kyekisinga okubeera ekyamu ofuna ebisaawe nga 10. Kati nze eri waffe Makindye tulina ebisaawe 10. N'ogamba nti abawagizi baalani Sewanyana mbaagala ku officers mess, abawagira omulala Katwe, ab'omulala ku ssaawa Eruwafu, ab'omulala ku ssaawa Salaama, ab'omulala ku ssaawa Erukuli. N'ojja n'otandika otunulamu ebyo ebisaawa akijjuza ng'otegeera nti oyo yasinga abawagizi mu kitundu. Naye ojja kuddaawo ogambe nti nno sampulinze ground naye nga ground be bantu be tulina okuba nga tulabako. So nze ndowooza okusampulinga ground balina kugamba nti kibiina kigenda kujja mu kitundu ngenda kuza omwezi 17 omwezi bwe guti tulabe buli omu amaanyi ge bwe genkana ku ground physically n'oteekawo mu ssaawa Katwe, n'oteekawo Erukuli, n'oteeka mu ssaawa Eruwafu, n'oteeka mu ssaawa Salaama ku officers mess. Abantu ne balabika bulungi nnyo ne bagamba nti fono gwe tuliko, foli gwe tuliko, n'opima n'ogamba wano ndabyewo abantu nga 5000, wali ndabyewo 1,000 kitundu, wali ndabyewo 2,700, wali ndabyewo 3,800.
n'olyoka otegeera ani asinga amaanyi mu kitundu ekyo. Otherwise nze ndowooza nti nno ssemateeka waffe ajja kugobererwa bulungi. Anti kyagamba kyakamyufu kano akafa aka committee wansi nga mu DP we twabeeranga. So kyagamba ne bwe kaba kalemye nze ndowooza basobola kugamba nti okusampolinga ground olina kugamba buli ayagala ekaadi tegeka abawagizi bo mu kisaawe gundi gwe naawe tegeka mu gundi nawe tegeka mu kisaawe kino nawe tegeka mu kisaawe ku lunaku lwe lumu ne mulinnya pikipiki oba emmotoka mugenda mutunulamu ebyo bisaawe we mulaba atakijjuzza ng'omanyi ono abadde atusumbuyira bwereere bw'oba wakusampolinga ground era olina kugamba bakandidate nti buli omu abawagizi bwe tubasange ku ground tubalabe. Bw'oba wagenda mu kamyufu era okateekawo structure nejja neereeta candidate neereeta oyo omutuufu gwe balowooza nti yabakoledde oba gwe baagala okulonda kuba gwe oyinza olowooza tayagalwa naye ng'ate omuntu bamukola ki bamwagala. So ndowooza nti nno eyo y'embeera erina okugoberera. Kakati simanyi lwaki Abannayuganda kibatwalira ebbanga oba lwaki Abannayuganda tebayiga kibatwalira ebbanga okuyiga. Gye buvuddeko emabegako ndowooza mu 2018 oyo omugenzi Yisima All Access nga Nsereka amweyambisa alina videos yakola yali live video n'alyoka avuma Bobi Wine omukulembeze Kyagulanyi n'amuvuma bubi nnyo n'atuuka n'okuvuma bazadde babiri abaafa. Nkakasa obutambi obwo nakati Bobi Wine akyabulina mu ssimu yamuvuma n'avuma abazadde abaafa n'abavumiramu naye nga ani yakiri emabega y'Nsereko era nakati Nsereko yonku patroni wa abavuma Kyagulanyi ku online ne Balamu kitegeera kati gye buvuddeko ennaku ezo na video gye nalabye nga kino ekivubuka ekitwala abaana ab'obuwala mu Buddu ne kivaayo ne kivuma bubi nnyo maama wa Kyagulanyi nenga wano wetutuuse tebayiga. Nsereko yatuuka n'okumanya nti Yisima waakuttiwa n'atamulabula era kino ekivubuka era patroni waabwe yoyo Balamu nani n'Nsereko saagala mwerabire baabawadde ne program ku radio 4 eya Balamu program bagiyita Kyagulanyi aliko n'oli falo omusamize ati yatuuse ng'avuma omusajja ngamba naye abantu bano mwate mutegeera gwe kivubuka gwe kimanyi nti ng'oggyeko Kyagulanyi gwe okulowooza nti ovuma Kyagulanyi omulumye ng'ovuma maama we okimanyi nti eriyo abatali mbyabufuzi naye nga maama wa Kyagulanyi oyo abazaala abayinza okutuusaako akabi nga tebaagala kumanya kubagambira ku maama waabwe. Linda nga sinaba kugenda eyo yonna maama wa Kyagulanyi yafa ng'alina ettaka we Kamwokya ettaka ekamwokya ya ssente mmeka maama we abeera ayiri eri mu kyalo simanyi oba bayitayo batya neerabidde nayo munaku igwe n'owabeerera ku kyeyo ekkata ng'oli kiriina akataka wasooka okuzimba akayumba akaluumwemu akalinga toyireti wakazimba ku ttaka lya kitaawo ng'otandise okubeerako nekyoli ng'otandise kubba bakadaama nga ne kampani CEO era olina omunene akukozesa gwe just okozesa linnya. Nkyengeza okugamba kiri kimu nti maama wa Kyagulanyi omufu asinga maama we omulamu obugagga n'amaanyi. Nyoka ali eri munaku tosobola kumulabirira munaku muzibu talina yadde ekyo munaku nnyoko nnyo nga gye nkikomeza nnyo naye ovuddeyo omanyira oli mu kumanyira muzadde w'omuntu eyafa okyalina kyakukoze banange webasindika okuvuma omuntu ng'omuntu naye ate totandika kumanyira nnyo kusukkayo wandikomye. Yes olina bafaani bo abaagala ebisesemyo yoyogera naye ate mulimu abantu abalala bagenda okulaba ebintu byoyogera ebyekisiru nga bijja bakosa temuyiga nga ate nze mwana mutu tabula mubavubuka mwetu bamanyi kati goza gwe kivubuka okukufuna kizibu kakampani ko kali wali oba bwe bajja mmanyiwo n'abalala bamanyiwo nze banzaala mu bitundu byawo saidi zaawo kitegeera we banzaala saidi z'omu bitundu by'omu kakampani koyo kali mmanyiwo bwe mulowooza mwana muli bazibu akutuukikako we wali obuzibu bwammwe mwana mukola amajaani gammwe
Kyagulanyi takuvumangako tayagalanako ku nnyoko si yensonga lwaki nnyoko munaku si yensonga lwaki tawo yafa munaku si yensonga lwaki famire yammwe nnaku nedda Kyagulanyi si yensonga lwaki wagenda mu Bwakiriina Kyagulanyi si yensonga lwaki ofeera bakadaama wandi mwadde omwebaze na nnyo kubanga ku Kyagulanyi kugaggawalidde kufunidde ka status buli wojja n'omala okumuvumaavuma then ng'otandika kulanga bizinesi zo ninawo passport sibwezi ti bakadaama abagenda e Saudi Arabia otamala kumwogerako na kumuvuma tera agenda kuwa attention gasiyawo gw'oteekayo bantu kusobola kumulaba okitegeera so mwana ffe tulowooza mubeemu ku magezi n'ababatuma gwe Balamu gwebeeramu ku magezi mubeeremu ku magezi Balamu Kyagulanyi tavumanko ku bazadde bo kuba gwatuma abavubuka bano n'ensereko Kyagulanyi tavumanko ku bazadde bo Balamu nakulabye ennaku ezo ovuddeyo mbusimanyi Twitter handle ya mukama wo Muhoozi mbu erika abantu abagikolerako Gasiya atali mutuufu mbusiye yo ebintu Muhoozi ebbanga lyamaze ng'awandiika ebintu ebyo ng'atwitinga ebintu ebyo gwe kennyini kisiraani ng'ojja n'obiko gwe kennyini gwe mujjonkeza asooka okulitwitinga nga omujjubisa omuwaana gwe kennyini ebbanga lyonna Muhoozi lyamaze nga atwitinga Gasiya gwe kennyini obadde ng'obeerako nga olitwitinga n'omujjubisa kyekyo pulezidenti kyekyo omusiimi olina ebintu tubyomuwaana wana Gasiya gw'omuwaana mungi Ofuna naye tewavuddeyo obyegaana oweegaana mbusi yagibeeramu ani agibeeramu lwaki olitwitinga ku kintu ky'otamanyi nti ono yakitaddeyo kweka endowooza yammwe eri awo bwetu yakisirusiru nakulabye oli mu kuvuma omuntu omu mbu simanyi mulalu kubanga yakwogeddeko simanyi kubanga weegatta naye nti mulalu olwo yakufaananidde omulalu lwakubanga ayogedde by'otayagala yenkola yammwe naye singa abadde abyogedde ku Kyagulanyi wandimuyise n'omuwana akalimu ku leediyo yammwe eyo bwekitegeera n'olwensonga eyo tubagamba Balamu mwe musindika abantu bano okubeera nga bavuma Kyagulanyi abazadde be Kyagulanyi takuvumangako ate Balamu njagala kino kikugambe olina omuyimbi omu gwe sijja kwatuukiriza walinga osendasenda mukazi we naye ebifo bye ebitundu bye ebyekyama tubirina era omuyimbi olwo akusirika n'ebitundu bye ebyekyama abirina ng'osindika nudizo ng'ozisindikira mukazi we nudizi gye ziri omuyimbi oyo waali wakwananga mukazi we nudizi tuzirina kati munnange mbeera mumanyiira abantu n'okwasama nogenda nga mufuna obuvubuka abavubuka nga kino bino bibiriŋŋanya okujja nga bamanyiira abantu okwogera Gasiya mwana kyona nekiddawo nekiriikaana agenda nekikuba amalusu ku muzindaalo agenda ovaawo nga tebyayogedde tebitegeerekeka nga kiriikaana buliikaanyi seera otandika otya ovumye maama w'omuntu Mama wa Kyagulanyi omufu asinga owuwo amakulu. Mama wa Kyagulanyi omufu asinga mama wo omugaso. Kubanga mama wo yazaala Ddenge. Oli Ddenge. Kolo kiraba ng'oli Ddenge. So, mwana, okuvuma muvume, but trend carefully. Trend carefully. Eriya abantu Bobi Wine bazaalibwa bangi. Eriya abantu abatali mu byabufuzi nga basirise naye ng'ovuma maama waabwe. Gye bali temuyiga. Ate teri muntu avumye maama wa Kyagulanyi abana mirembe. Labira ku Yisima. Kyagulanyi teyamuddiza. Yisima waali nawe essaawa yejja. Kino nkikubuulira. Essaawa yejja. Ojja kisasulira. Okitegeera muvubuka. So nyongera okujjukiza nga tonnaba kuwalampa
nnyo maama wa Kyagulanyi. Jjukira ebiseera wabeerera ekkata watuuka n'okuvumaavuma nnyoko n'omuvuma ng'obwavu bukuli bubi nga weeyaguza lujjo n'omuvumaavuma olw'obusente nga toyagala nakulabirira nnyoko gwe ali ku maama wa Kyagulanyi amuwalampa wavumaavuma nnyoko audios tuzirina kitegede tubirina nze nkimanyi ate okimanyi naye nungi lwembisaa kuddamu wavumaavuma nnyoko kyotavuma nga tekiriyo nsonga yaki nga tosobola kulabirira nnyoko ng'omuvuma lwa ssente essaawa zino gwavaayo okumanyira Kyagulanyi ovuma maama we nyongera okukujjukiza maama wa Kyagulanyi omufu asinga owuwo omugaso kitegedde twagakayana nnyo nabo weesonyiwe Posha naye baagamba mbu wa body structure na bulungi mbu naye omutwe diyale olwaleero tugenda kugeya buli muntu bakwano baffe Uganda namba kansooke nfuke genda mu maaso muntu mbadde nkyakugamba owulira Shakibu isobola kukkiriza nti asobola okunnyukira mu mwala oyo Shakibu saagala tekisoboka Shakibu saagala kumwogerako bintu because I don't have any personal issues with him okitegeera twogera ku I also don't have and I love him so much, he's my brother. Ekyaŋŋamba Shakibu nze nange ŋŋamba bamuwaayiriza Shakibu waliwo nze we ŋŋambira nti tebamuwaayiriza omuntu eyanyumiza Shakibu ne Winnie munne wa Winnie bw'ati ate munne wa Shakibu bw'ati ategedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi mutegedde mukwano naye I believe kale kisobola obbaawo but not with Posha okimanyi mbu obwongo bw'oyo mwana bukoma ku trips bukoma ku trips tewali bulala we bweyongera bwandi eyongeddewa kati enkunyumiza muno mwetwetegera musanga ku swimming pool yawo ku Speak Resort swimming pool yeno side yeno wakyengulu eno gate eri ku side eri ewa nga ekidda ewawava muno owulira kati neŋŋamba nedda nentuulako munnaye nentuula I first sat kubanga nange nalina omuzungu omukadde gwe nali nzize naye nentuula nensooka neneetegereza omwana muuta naawe weekola delivery kati kambuuze wangi delivery enjeekola naye mukwano ku muntu ayinamu kasente nga tagenda kukola buvuyo kunswaza nze sibeera mu buvuyo wangambeera naye the way I looked at her anyway era ne bwe nabiwulidde tebyanneewunyisizza nenda kwogera ebigambo bino lindako nenda nkwogera ebigambo bino tebigenda kukasanyusa nenga Posha aboogeza ebigambo kiki ennyo mbu Posha mulungi there is nothing as in nothing totally nothing poza amabina there is nothing that adds up there tewali kyamaanyi nze sikirabawo according to me nkanga anyway I don't know but nze omuntu eyampa olwa Posha ne Shakibu yali munnaabwe era omuntu yeyajja n'okuŋŋamba nakkaatiriza naŋŋamba Posha
kintu kino saagala kikuliriza nnyo kuba nkivumirira nnyo. Anyway, it is what it is. Waliwo abantu bembasaagala. Posha njagala waliwo ebintu waliwo abantu bembasaagala kwogerako nga sibamanyi ng'oyo muwala nze mulabira at a distance simumanyi naye ate ababadde nga batuwa olugambo nga batugamba no omutwe mbute nze bino ebigambo nabijja wa third party omanyi nze ekigambo kyesiteeka kasaŋŋamba mbu Posha mbu yali mukazi wa Julio mbu era mbu bannange bino si bigambo byange mbu batambulira ku maanyi ga Uganda Keyers imbu not my wife. Byambu era byambu. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.